balonda tutandikira ku byalo ne tugenda ku miruka abayisemu ne bagenda ku miruka ne tukozesa colleges ne tuba ku miruka ne tweyongera kugomboola so kyobola nti enkalala zaabwe mulina kugenda ku kyalo kubanga okulonda tutandikira ku byalo tugenda nga twambuka so nga ate zino enkaala eza rigesene eya bulijjo eyakalulu kano ba members of parliament president bakansala kati ezo zibeera ku polling station enkalala ezo zibeera ku polling station buli omu agenda nakebera n'alaba ne polling station walirondera ku lunaku luli aleme kujja ku last minute ng'ate alowooza ali wano ate nga bamuteeka wali kubanga polling station bagikyusa awo bazimbawo yali balina we bagizza kati awo agenda n'akakasa we bagiteeka kufunza obudde n'atalema kudda eno n'eri ng'anoonya erinnya lye we bagiteeka kati bwe tuba ku ekyo ekiddako kuba kunominatinga kuwandiisa so kati tusooka kuwandiisa bano nga be nabagaba aba special interest groups kubanga era nabwe tuba tulonda awo lwe tusooka okulondesa special interest groups so newe tuba tusunsula be tusookerako okusunsula kati okwo kugenda kubeerawo nga 2 omwezi ogw'omukaaga 2025 paka nga 10 omwezi ogw'omukaaga 2025 waliwo ekibuuzo sema oba kikankuse bulungi ekyo kitegeerekese nti okwewandiisa kuno tuba tumalayo right from the village mpaka waggulu okwa special interest groups okay kubanga bwe tutuuka okulonda tutandikira ku byalo abayitamu ne bagenda ku miruka abayitamu ne bagenda kugomboola abayitamu ne bagenda ku district abayitamu ne bagenda ku national bwekityo bwe kibeera kale awo kitegeerekese bulungi mukulu wa simu osobola okwongereza kati bwe tuva ku ekyo kya nomination oba okusunsula abagenda kwesimbawo mu special interest groups tugenda ku nomination zaabo abagenda kwesimbako ku local government LC5 ne LC3 ate mu LC5 na LC3 mulimu n'ababasigiza baayo special interest group councillors babeeramu ku LC3 ne LC5 kati awo nabo tujja kubasunsula nga tuba nominatinga okusinziira ku mateeka bwegalagira ate ebyo bijja kubaawo ennaku 3 omwezi ogw'omwenda 2025 okutuusa ennaku 12 omwezi ogw'omwenda 2025 wana ekinaddako wajja kubaawo okunominatinga oba okusunsula abacandidates abagenda kwesimbawo mu parliament okwesimbawo mu parliamentary constituencies na district women representatives abo bajja kusunsulwa ennaku 16 omwezi ogw'omwenda tuusa ennaku 17 omwezi ogw'omwenda 2025 oluvaawo wajja kubaawo engoma ennene okusunsula oba okunominatinga abajja kwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo kijja kubaawo ennaku 2 omwezi ogw'okumi 2025 okutuusa ennaku 3 omwezi ogw'okumi 2025 abantu bwe banajjanga bangi ennaku 2 ziba nyingi sebo mpozi bwe babanga tebali organized ate ng'eggwanga twagala abantu bali organized naawe tewandibadde ng'oyagala naawe n'amakaago katugambe ng'awakaawo n'osanga kiri olema kweorganizinga kubanga baba bamanyi ennaku zetugenda kukolera ki kubanominatingirawo kiri kubo kugenda eyo kutuukiriza bye tuba twagala ku nnaku ezo ate buli eyeesimbyewo bwe bamala kunoonya ebintu bye baagala bye twabatumye tubawo olunaku buli omu tubawo olunaku olulwe oba tubawo ennaku nga batch
olunaku luno tujja kunominatinga bano olunaku oluddako tunanominatinga wano naye lindako katono mpuliranga ekintu kyammwe kiri unjust ekitaliimu kuwenkanya. For example, candidate azze by the way ne ku babaka ba parliament ne ku ba president n'ababaka ba parliament ndabamu abawadde lunaku lumu oli azze ayina ebisobaganya lindako katono oli azze ayina ebisobaganya kimwetagisa ennaku 2 okubitereeza mubimanyi biwandiiko sitoola egenda mu yunivesity Michael otya agenda okudda nga mwaggalawo dda where are you going mulagawo uyahiya tuli wano abantu mubawe ennaku nga nnya no abantu abo babagamba bw'oba ofunye ebyetaagisa kubanga olwedde oba obimanyi okuva lwe bapikinga nomination forms kubeerako guidelines biki byoteekeddwa okujja nabyo yesu kati tubategeeza ne bajja ku ofisi ng'ennaku ziri tezinatuuka dates ziri ne tujja ne tuyitamu empapula zaabwe ne tulaba ebyetaagisa ne tumuwa amagezi teba kino kyekibulako nagenda n'abitereeza ng'ennaku ziri ez'omwezi nga tezinnatuuka. Okay, alina ne room okutereeza ng'ennaku zino ate era tubakubiriza nnyo okujja ne babuukinga n'okubuukinga naddala members of parliament nti nja kujja ku lunaku luno essaawa eziti ne-checking endabe ng'amaliriza azzeeyo ng'amaze okutereeza nga tumaze okuteekawo ezo ennaku ebinaga nze nzija ku lusooka ssaawa eziti n'abuukinga nti oba nze nja kujja olwokubiri ssaawa eziti tubeera organized. Oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo naye linda ku nakano kankabuuzi kibulikika ng'ekiri funny but it could be possible mu ggwanga eririmu abantu miliyoni katugambe miliyoni 3 abasobola okuvayo ne beesimbawo bwe tufuna abantu miliyoni 2 kuba president what happens nga mwina abantu bangi naye ng'obudde mwina butono mu electoral commission and I will drag you to court nenzija ne mugamba nti obudde buweddeyo nga mmwe mwategese obudde obutono ng'abantu babadde bangi I drag you to court ne munsasula obutitimbe bw'ensimbi tubona ngaye nti kiwulikika ng'ekiri funny but it could be possible. It could be possible but we don't want to witness kubanga waliwo amateeka agalagira abantu abeesimbyewo bintu bye balina okukola batanatuuka kujja kusunsulwa oba banominated ate nga munange bagambye tubakubiriza okujja nga bukyali banone empapula za nomination basome bulungi bamanye requirements bwe bamala okugenda mu byalo ne bafuna abantu bebaba baagala kuleeta nga babasegenti emikono bagireeta ne tugirabamu yeeyo kati empapula z'obuyigirize bavudde mu National Council of Higher Education oba tebavuddeyo ne tuziraba ne tukolagana ne ba National Council of Higher Education ne tukolabolating ne tusanga nga bazikoze eki nga biryoke ne tulaba eno egundi receipt ya URA receipt ya nomination fees yeeyo oba si eyo tukolabolatinga ne URA ne tusanga nga byebyo awo wetukiriziganyira abantu banajja ddi okuba nominatinga awo ekyo kitwanguyisako wali mu kunominatinga just kuba kumaliriza process eba yatandika dda nekituleetera n'okunominatinga abantu abangiko obadde bw'otidde nti abantu era tubakubiriza nnyo okujja ng'olunaku ennaku ziri tezinnatuuka kubanga baba bangi abamu kati nga LC5 abamu Semba balina okuba abantu nga bangi nnyo so tuba tulina kukebeera omukomu mu kompyuta kwali ku register kwali abo basupporters be bayita basupporters so baba ne volume nene nnyo kati baba tebazze before
yayinza otukalubiriza naye nga bambi ebiseera ebisinga bawuliriza ne bakikola. Dakiika 9 zokka zenzibulayo tufundikire emboozi kiggwerawa kiggwadde ndabanga kyetusigazza tumaze obasonsula abeewandiisiza banominatingiddwa polling stations twaziterezezza kyedomola ddi kaakati bano abajja kubanga bazze nga tubanominatinze tukola meetings oba tusingana nabo mu mitendera oba aba MP oba ba LC5 oba ba LC3 ku magombolola oba ba councillors ku LC5 ne ba councillors ku LC3 tusingana nabo at different times obudde nga butafanana nga tubabuuza ebikwatagana ne campaigns. Mugenda ku campaigninga ekyo ekiri kaakati mu campaigninga ddi batuwa campaign programs zaabwe ne tuzitunulamu bonna nga baliwo abeesimbawo mu bifo byonna kwegamba tukole harmonization tebeesanga nga bali mu kifo kimu nga bali ku campaigninga ne bakubagana katukole ezo campaign meetings tuharmonizinga bwe bagenda kunoonya akalulu oli n'asanga oli ali side eri n'omulala n'asanga ali side eri kwegamba tebeesanga mu kifo kimu ne batandika akavuyo nga bw'olumanyibwa mukikola mutya okubanga Umaru yeesimbyewo ne Saara Umaru ne tugamba nti saa 8 kandidate Umaru abeere mu Kimaanya saa 9 8 Umaru ali mu Kimaanya naye ku 8 ogwo Saara ali mu Nnyendo kati ku 12 nga tufundikira ndeta kyakulabirako Umaru abeere mu Nnyendo Saara abeere mu Kimaanya kati abawagizi baffe bagenda kwesanga awo kwambiyansi awo nga bano bakkirira beekube ako mukatereeza mutya kuba batambulira olusi mu processions abala bajja bangi nnyo bawerekera candidate waabwe from one polling station to another ne basinkana mu makkati awo abamu eŋŋoomi neevuga ekyo kyetuleetera okubeera n'ezo meetings tubeera n'ezo meetings nga tukkiriziganya nti ono bw'abeera ku gundi mu Kimaanya oli n'abeera mu Nnyendo oliwo mu Nnyendo nga tava mu Nnyendo ngagenda era wano mu Kimaanya alina okugenda eri agenda mu direction endala yaba tasobola kusisinkana ekyo kyetuleetera kubeera nabo batubuulire nga si kyekyo beesanga wamu ate akavuyo ne kaba kangi kati n'abo ababa batambula obudde obungi obabeerako poliisi ng'erina nabo kubatereeza kubalunganya batambule bulungi nga tebaleeta mu buyo nga tebakubagana tebonoona n'ebintu by'abantu mu mukubo gye baba bayita campaign ziwedde era tubakubiriza nnyo bwe tuba mu meetings ezo nga waliwo abali okumpi nga bagenda okumpani tubawa amagezi nti balina okukyusaamu omu ku bo n'akyusa then oba n'ateeka mu kifo ekirala ku lunaku olwo lwennyini obuvuyo ne tubuziriza ne bulema okubeerawo. Kati campaigns nga ziwedde omanyi tumalaga ku campaign nga olunaku luno ne tumalayo olunaku olulala oluddako nga tugenda mu kalulu kati ekyo kiwa chance ffe Electoral Commission okulaba awabadde akavuyo we tunayisa ebintu byaffe ebitunaba nga tutwala nga ebikozesebwa mu kulonda tubitwala especially bulijjo ekiro ku makya ennyo saawa 10:09 tuba tutambula oluusi tuyinza n'okutandika nga bukyali naye nga tulina poliisi tubitwale kugombolola bive kugombolola ku makya ennyo kubanga amateeka gatulagira nti tutandika kukuba akalulu saawa y'oku makya ate tukoma saawa 10 z'olweggulu oyinza okumbuuza naye kaakati saawa 10 abantu abamu baba nga bakajja nga bali awo kati mugamba nti mukomaawo naye tetukomaawo bwe ziba saawa 10 ng'omuntu yayimiridde dda mu layini ngali mu layini
asembayo emabega amala kulonda police constable ajja kubeera awo ajja kuyimirira kwoyo asembayo sawa 10 teriyeyongerako kubanga ajja kubanga amenya amateeka ayinza n'okuleeta akavuyo kati mpaka abo bonna obupoliisi bwayimiridde emabega nga baweddeyo oba sawa emu sawa 2 oba sawa 3 alina okukakola ki kulonda kuba akaluluke tubitwala bwe tutyo. Dakiika ziri 3 zokka ze zibulayo tube nga tufundikira emboozi eno eva mu electoral commission. Okulonda kwonna okulonda kwonna kujja kutandika ennaku 12 y'omwezi ogusooka 2026 okutuusa ennaku 9 omwezi ogwokubiri 2026. Awo ntegeeza ki nga bwe tugambye waliwo obululu bungi waliwo obwa special interest groups kuva ku village paka ku national level waliwo obwa LC5 waliwo obwa LC3 waliwo obwa president kati awo olabira tuteekako that period makataawo we wajja kuba obululu bwonna makataawo. Dakiika tulina 2 zokka tuyinza obutafuna simu leero ampuliriza naye tujja kuzifuna ku mulundi oguddako okuba ne wiiki ejja puroguramu eno ey'ebyokulonda tugirina leero eno kebeera ennyanjula esimu tujja zikwata ku mulundi ogunaddako ndooza tuwumbewumbe tusibula abawuliriza. Abawuliriza radio eno Buddu abantu bange abe Masaka district abekyana Mukaka abekyesiiga abebuwunga ne Bukakata batumidde nnyo baagala nnyo ate ntera okubaagala nnyo lwakuba muli bawulirize ate omukalulu nga Kagwa tebantawanya era baali bakola ebintu omubudde bwabyo ne bamala ne babireeta ekyana Mukaka ne tubala bulungi ne tukuliziganya ne tutikiralinga bayitawo. N'olwekyo nsaba bwe tuba tubayita mu nkungaane wamwe n'abaana b'amasomero pewosa groups n'endala groups zonna mubeere nga mujja tubayigirize ebikwatagana ku electoral commission ebikwatagana n'oluvunaanyizibwa bwammwe twegamba tubeere abannayuganda b'obuvunaanyizibwa tulonde abantu abatugasa mu byalo byaffe mu ggwanga lyaffe kwegamba tulizimbe wamu mwebale nnyo okumpuliriza n'olulala tujja kukomawo twongere okubanjuliza emirimu gye tugenda kuba nga tukola. Abawuliriza baffe tweyanzizza nnyo tweyanze kutuwuliriza nga mukama wange bw'ayogedde tulina wali omweso oguli ku ssaza tulinawo omudaala gwaffe nga electoral commission tubakubiriza okujja mutubuuze ebibuuzo byonna bye mwagala okumanya ebitukwatako tuli tuyirede obannyonnyola. Omwereso ogukoma gwatandika ku Lwakubiri kugenda kumaliririzibwa ku Mmande tukyaliwo bannaye mujjire eddala tujja bbandiriza. Nebaza ne rediyo eno rediyo Buddu okutukkiriza okwogerako n'abantu baffe abalonzi baffe okubabuulira ebitukwatako ne road map ki kye tugenda okukola ekiriwo kati kye tugenda okubategekera. Tweyanziza mpuliriza bwetyo bwe tulabize tubadde n'akakiiko k'ebyokulonda electoral commission tubadde twogera ku nteekateeka nga bweyimiridde okuva kati paka eri mu kulonda okwa 2026 ebigenda okukolebwawo n'obudde bwe bigenda okukolebwamu y'ensonga enkulu gye tubadde twogerako. Tubadde n'omuyigiza bulungi tubawakomawo n'ekitongole kya World Vision. Esawa, Radio Buddu. Neyanza 7.